Venezuela waliyo dictator bamuyita Maduro, buli wabalonda ng'akalulu akabba ng'awamba ng'akola ki. Maduro bamuggyeko 1.5 hours ago. Maduro kyali wa Museveni abadde yeewanyisa abo bakyali nga manyayi naye ba president abakabi ba dictator banne. Maduro kati awedde, kati Museveni yaddako. Tugenda kujjako Museveni baboyi, tugenda kumuggyako. Mu mawulire ge tulinawo bwe twogerera nga president ow'eggwanga erya Venezuela oba abadde president w'eggwanga erya Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro amaze okubeera nga akwatibwa era nga kikakasiddwa nti Nicolas Maduro Moros eggwanga erya America bamaze okubeera nga bamukwata era nga bamukukunudde mu State House ey'eggwanga erya Venezuela, era bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga akwatiddwa atwaliddwa mu ggwanga erya America agenda okuba nga aweera ennemba n'egimu ku misango omuli okutta bannansi. Jjukira mu ggwanga lyabadde akulembera eggwanga lya Venezuela wabaddengayo okwekalakasa era nga kigambibwa nti omusajja ono abadde nga dikiteeta nga bwe mulaba abakulembeze abamu, wabula obwa dikiteeta bwe tebumuyambye era nga ebigambo byabadde ayogera gye buvuddeko bibadde bikakali nnyo. Kakati wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waasinzidde n'akola okulabula eri ba dictators abalala, era nga bw'owulidde mu katambi nga bw'ogenda okuwulira mu bigambo bye ngenda okuba nga nkutuusaako. Asinzidde mu bitundu by'e Buduuda gy'abadde yagenza okugenda maaso n'okuba nga asaba akalulu, n'ategeeza era n'akola okulabula eri abamu ku bakulembeze abayina ebikolwa ebifaanaganira ddala ebya Nicolas Maduro amaze okubeera nga mu bukulembeze bw'eggwanga erya Venezuela era nga atwaliddwa mu ggwanga erya America. Yagenda okusinzira okugenda maaso n'okuba nga aweera ennemba era nga gentegeddeko ow'enkoledde akatambi kano nga bagenda maaso n'okuba nga bamussa mu kooti essaawa yonna, wabula nga olunaku tebannalwogera. Mumanye ekibaddewo 1.5 hours ago. Mumanye ekibaddewo e Venezuela waliyo dictator bamuyita Maduro, buli wabalonda ng'akalulu akabba ng'awamba ng'akola ki. Maduro bamuggyeko. Yes, ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ng'akola okulabula ku bamu ku bakulembeze abalala abafuga mu nfuga y'emu eya Nicolas Maduro. Kakati nkuleetedde ebikwata ku mukulu ono amanyiddwa nga Nicolas Maduro, omutegeere bulungi nnyo, era nkuleetedde n'enkolagana oba akakwate akali wakati we ne abamu ku bakulembeze abamawanga amalala, era nga kwe kuli ne General Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda. Obadde okimanyi nti waliwo enkolagana, waliwo connection, oba wabaddewo enkolagana, wabaddewo connection wakati wa Nicolas Maduro ne General Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga erya Uganda, era nga ne gye buvuddeko amawulire gaafuluma nga bw'ogenda okuba nga owulira gwali mwaka gwa 2023. Omwezi gwali gwa kusatu, lwali lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 11, General Yoweri Kaguta Museveni yarecevinga era yasisinkana ba envoys okuva mu ggwanga erya Venezuela nga bano baali basindikiddwa omukulu y'omu amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Kakati ebigambo olowooza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno era n'ategeeza bannayuganda n'akola n'okulabula eri General Yoweri Kaguta Museveni nti ssebe essaawa yonna ojja kwekanga nga naffe tukuggyeko kubanga tukitegedde bulungi nnyo nti Nicolas Maduro eggwanga lya America bamaze okubeera nga bamukwata, bamututte era nga bamukukunudde mu State House mu maka g'omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela gye bamukukunudde mu wakati mu by'okwerinda eby'ekika ekya waggulu. Bwe bato ne bamutwala era nga gye bamututte agenda kubeera nga aweera ennemba era agenda kwewozaako essaawa yonna. Naye nkugambye waliwo enkolagana ebaddewo era waliwo ensisinkana ez'enjawulo ezibaddengawo zenkuleetedde nga bino bye biwalirizza oba olyawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera ku nsonga eno wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro akulembera oba abadde akulembera mu njogera ennyangu, abadde akulembera eggwanga erya Venezuela. Abakungu be baalabikako mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 2023 baali banoonya eki. Byonna ogenda maaso n'okuba nga obimanya, wabula bino agenza obyogera ng'amagye ne poliisi naye yennyini bamusazeeko mu bitundu eby'ebuduuda ne Manafwa. Bitundu ebyenjawulo gy'abadde agenza okuba nga campaigninga wabaddewo embeera y'obunkenke, amagye nga gamusazeeko ekigendererwa nga tekinnaba kuba nga kitegeerekeka. Kakati abamu abalabiddwako nga bafuna zi orders ku masimu, orders ezitategeerekese wa gye zibadde ziva. Ntegeddeko nti abakulu bagenda maaso n'okuteekateeka okulaba butya okusinziira ku president message yatadde olunaku olwajjo n'ennaku eziyise ng'ategeeza yagudde mu lukwe olw'abakulu okwagala okumukwata nti era essaawa yonna balayika bali mu nteekateeka okumukwata nga kalulu tekannaba kuba nga katuuka newankubadde nga bo baabyegaanye. Omukulu omwogezi w'amagye amanyiddwa nga Chris Magezi
ayogerera amaje nga omukulu taliwa amanyidwa nga Felix Kulayigye yafuddeyo nayeegaana ebigambo ebyo n'ategeeza nti ffe tulina nteekateeka yonna kakati wadde bibadde bwe bityo embeera bwetyo bwebadde bagezezaako okumubulookinga era obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abadde yakwogera ebigambo bwe bityo His Excellency abadde yakategeeza bannayuganda nti Nicolas Maduro bamuggyeko ate nga Nicolas Maduro enfuga ye yeemu n'eya musajja mukulu ate era nga mu ngeri yeemu Nicolas Maduro wabaddewo enkwatagana wakati we n'omukulembeze w'eggwanga lino kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yakwogera ebigambo ebyo embeera n'etabukirawo obunkenke ne buba bw'amaanyi nnyo wabula nga finally bamaze ne bamuwabulira bw'atyo n'ayolekera gy'agenda okusula. Yes, bino byonna ngeragenda maaso n'okubanga mbikulaga nga bwe bibadde byenkakasa nti ebimu oyinza okuba obirabyeko byotannaba kubanga olaba ogenda birabira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV naye ng'embeera ya bunkenke nnyo naddala mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Venezuela oluvannyuma lwa Nicolas Maduro okubeera nga wenjogerera yakwatiddwa era nga bamukukunudde mu maka oba mu State House wano His Excellency bwakugambidde nti eyo mu State House newankubadde babayo n'ebyokwerinda naye tebisobola kubataasa kubanga ne Nicolas Maduro bamuwakankuddeeyo omukulu ono by'olina okumanya ku mukulu ono bingi byenkuletedde oba oliawo by'oyinza okuba ng'obadde tobimanyi. Nicolas Maduro ono abadde pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela mu kibuga ekikulu Caracas nga ofisi ye gy'etuula era nga yaddirira Hugo Chavez mu abazze bagoberera kakasanga mubadde mu bimanyi bulungi nnyo yamuddira mu bigere zaalinga ennaku z'omwezi 3 zaalinga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna omwaka 2013 emyaka mitono nnyo gy'abadde afugidde eggwanga erya Venezuela. Wabula wetwogerera bamaze okubeera nga bamuwalabanya era bamututte mu ggwanga lya America gyagenda okugenda maaso n'okubanga abitebya nkuleetedde emirundi egy'enjawulo egizze gibaamu ensisinkana wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni oba abakungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda wamu n'abakungu okuva mu ggwanga erya Venezuela era nga gano amawulire gogenda okusinzirako okumanya lwaki genze maaso n'ateekayo ensonga eno oba n'agyogerako nga bwenkulaze mu katambi nga ntandika oba oliawo mu ddakiika ntono nnyo oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino ne wabaawo attempt ey'okwagala okumukwata ensonga tetegeerekese oba oliawo kyandiba nga kivudde ku bino oba nga tekiri connected ku bino byonna tujja genda maaso n'okuba nga tubikuwa wabula abadde yakwogera bino ne wabaawo embeera y'obunkenkeze wabula ng'embeera y'obunkenke ngenda gikulaga mu katambi nga bw'ogenda okubeera ng'obiraba omukutu oli gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna byenkuleetedde kkiriza tusooke tugyewo akalango kano tutolontoke awatali nsonga yonna tutataaganya nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga otambula naffe akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula ffenna engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja gye bamubulookinze nga kaweefube agambibwa okuba nti abadde wakwagala kumukwata newankubadde nga bino bigenze butaka tebasobodde kubeera nga bamukwata ensonga tetegeerekese naye nga bino bigenze okujja akaseera kano kakazigizigi kagenze okubaawo nga yakamala okwogera ku kiki ekyatuuse ku musajja mukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro bino abyogedde kulaale emu wabadde agenda maaso n'okubanga akampeyini era olumaze okwogera ategeezeza bannayuganda nti Nicolas Maduro bamumumanyi bamaze okubanga bamuggyako wabadde tamumanyi njagala kubanga mukutegeeza era wano ku Red Zone TV wogenda omutegeerera otegeere na biki ebikwata ku musajja ono abadde dikiteeta mu ggwanga lya Venezuela abantu balonda omusajja akalulu n'akabba era mu ggwanga lyabadde akulembera erya Venezuela waaliyo ko n'okwekalakaasa era okwekalakaasa kuno kigambibwa okuba nti abantu baafiira mu kwekalakaasa kuno numbers zaali nnyingi nnyo ez'abantu abafiira mu kwekalakaasa kuno kakati nno kino nga kyekimu ku ebyo ebyatanudde eggwanga lya America eriyingira mu nsonga zino ne bagamba kakati musajja gwe weetaga kubeera ng'okwatibwa kubanga tokkiriza abantu ba bulijjo kugenda maaso na kwerondera oba kukola choice mu ngeri gye bandibadde baagala kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu message bw'atyo bw'agitaddeyo wayisa akaseera katono nnyo embeera n'etabuka okwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Venezuela kankulageko akatambi kano katono nnyo era ng'okwekalakaasa kuno kigambibwa okuba nti abantu abaafa mu ggwanga eryo baali bawerera ddala kumpi nga 20 then n'abalala nga 15 ne bagenda n'ebisago naye ng'abo abantu batono nnyo
Kyokka kino kyanyiiza abalala ne bagenda maaso nga balaga okwekalakasa kwabwe mu ggwanga erya Venezuela mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Caracas n'ebibuga ebirala okwetooloola eggwanga eryo. Kino kyawaliriza bannansi okugenda maaso n'okweyiwa ku nguudo ez'enjawulo, era nga wano we bigattira ngenda kukubulira n'embeera nga bwezze ng'etambula n'enkolatagano oba connection ebaddewo wakati w'omukulu ono ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda ogenda biwulira. Akati okufaananako n'eggwanga erya Uganda naddala mu biseera by'akalulu nti wabaawo akalulu akalondebwa bannansi baba n'omukulembeze oboolyawo gwe bandyagadde okubeera ng'abakulembera. Kigambibwa okuba nti ne mu ggwanga erya Venezuela embeera bw'etyo bwebadde, wabula ng'akalulu kagenda maaso n'okuba nga kabaawo. Omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro abadde omu ku abo abataagala kuva mu buyinza, era mu ggwanga erya Venezuela emirundi mingi nnyo gye walabiddwako okulonda mu mbeera ez'enjawulo ng'abantu bayiika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo balaga obutali bumativu bwabwe, wabula nga Nicolas Maduro n'abamu ku babadde akulembera nabo nga babadde bawa ebiragiro eby'amaanyi ennyo eby'omutawaana era eby'obulabe. Abantu ba bulijjo ne bakubwa bubi nnyo, abantu ba bulijjo ne battibwa nga balaga bulazi butali bumativu bwabwe eri gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro, era gye buvuddeko naddala mu mwaka gwa 2024 wabaddeyo okwekalakasa okw'okumukumu mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Caracas n'ebibuga ebirala ebisangibwa mu ggwanga erya Venezuela, era ng'okwekalakasa kuno abantu ba bulijjo babadde nga bawakanya obukulembeze bw'omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Kakati nga bino bye bimu ku ebyo ebiwalirizza era ebisindiikiriza eggwanga lya Amerika okugenda maaso n'okumunoonyaayo bagambe nti kaakati gw'ofuuse nantawulira, era bamukutte ne bamutwala mu ggwanga erya Amerika eno gy'agenda okusinziira abeere ng'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi awoze emisango egy'enjawulo. Bwe batyo eginaba gimusinze ajja kubeera ng'asibwa. Nicolas Maduro abadde pulezidenti ow'eggwanga erimanyiddwa nga erya Venezuela. Wenjogerera bamaze okubeera nga bamukwata, era ng'okwekalakasa okukyasembyeyo zaalingana ku mwezi 28 omwezi gwa 7 omwaka gwali gwa 2024. Omwaka guli ogwaggwa mu ggwanga erya Venezuela waliyo okwekalakasa oluvannyuma lw'akalulu akaakubibwa nga kigambibwa nti abantu abasukka mu 24,000 baakwatibwa mu mwaka gwa 2024 gwokka. Abantu 24,000 n'okugenda waggulu baakwatibwa, era nga wetwogerera bagenza okukwata Nicolas Maduro ng'abantu abo abamu ku bo tebamanyiddwako mayitire. Abamu ku baakwatibwa battibwa, abalala ku baakwatibwa abamu abatonotono baateebwa, abalala ne wetwogerera ne batuukidde okutwala Nicolas Maduro ng'abamu tebannaba kumanyika mayitire gaabwe. Jjukira ne mu ggwanga erya Uganda waliyo abaawambibwa nga tebamanyiddwa wa gye bali. Kakati bino bibadde bigenda mu maaso. Eggwanga erya Amerika nalyo likakasa era nga lirangirira nti omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro bw'atyo amaze okubeera ng'akwatibwa era atwaliddwa mu kiro ekikeesiza olunaku olwaleero gye bamukwatidde. Amawulire ne gakuba era ne gakakasa nga bagamba nti Nicolas Maduro amaze okubeera ng'akwatibwa era amaze okubeera ng'atwalibwa. Message eyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ateereddeyo bannayuganda n'abategeeza nti kati nga bwe mubirabye mu ggwanga erya Venezuela ate wane waffe kigenda kuba kyanjawulomu, kubanga bali banoonye munone. Bannansi bagezezaako emirundi mingi nnyo okulaga obutali bumativu bwabwe era okuyiika ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo mu kwekalakaasa okulaga obutali bumativu eri enfuga ey'omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Kakati ate ffe wano mu Uganda ebintu biyinza okuba nga byanjawulo mukko okusinziira ku message nga bw'agiwadde. Wuliriza amawulire gakubye nga gakakasa era nga gakonfaminga United States of America captures Venezuelan strongman Maduro after strikes. Wabaddewo okulwanagana, wabaddewo okukubagana era wabaddewo ebizuka ebikubiddwa mu ggwanga erya Venezuela naddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Caracas eky'eggwanga eryo, era nga mu bizuka bino bibadde bitagetinga okulaba nga ebyokwerinda bibeera ggulugulu nga President amanyiddwa nga Nicolas Maduro tannakwatibwa, naye jjukira ono abadde dikiteeta musibira mu bbwa era abadde afuga eggwanga lino ku mbeera ya mudumu gwa mmundu. Abantu ba bulijjo aboogerako nga bakwatibwa, ababadde ab'oludda oluvuganya babadde nga babuzibwawo, abamu nga tebamanyiddwa nawwa gye batwalibwa, abamu bangi bagambye okuba nti bazze battibwa, ate abalala ne wetwogerera amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Kakati amawulire ne gawandiika
nti Nicolas Maduro bannansi mu ggwanga lya Venezuela wetwogerera nga bali mu kuserebulatinga era nga bagamba nti bawonye nnyo okulaba ng'omusajja ono eggwanga lya America limubataasizzaako bw'atyo n'aba nga atuwaliddwa. Tebafuddeyo baba mututtewa, tebafuddeyo kiki kigenda mukolebwako, wabula bo bagamba nti eggwanga lya America libataasizza nnyo newankubadde ng'era waliwo abamu ku bo ababadde bakyakkiririza mu nfuga eya Nicolas Maduro balabiddwako nga bo bali mu mbeera ya kimpowoozi, wabula ng'ennamba ezisinga obungi mu ggwanga lya Venezuela batandise okuba nga baserebulatinga ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo nga balaga okusiima kwabwe era eggwanga lya America okubakwatira omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro gwe babadde batwala nga dikiteeta omu ku abo abakyasinza okufugisa omukono ogw'ekyuma. Era mu ggwanga lya Venezuela kigambibwa okuba nti eddembe ly'obuntu libadde teri, nga tosobola kuvaayo n'oyogera era n'olaga oludda. Era abantu bangi nnyo bakwatiddwa lwa mbeera ezo. Kakati kyova olaba nga mu ggwanga eryo bali mu kuserebulatinga. Wuliriza. The United States of America attacked Venezuela and deposed its long-serving autocratic president Nicolas Maduro on Saturday. President Donald Trump said in Washington's most direct intervention in Latin America since the 1989 invasion of Panama. Jukira, mu ggwanga lya Panama waali eggwanga lya America lyalumba eggwanga lya Panama era nabo ne bakola ekikwekweto kyekimu ngabo kye bakoze olunaku olwaleero. Gwali mwaka gwa 1989 lwe baali baakoma okukola ekikwekweto ekifaanana bwekiti. Kaakati nno bakizeemu mu ggwanga siddala erya Venezuela. Wulira Trump bw'agambye. The United States of America has successfully carried out a large-scale strikes against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the country. Trump agambye nti eggwanga lya America lyakulembera likoze operation oba ekikwekweto ekyenjawulo ekibadde successful kubanga balumbye eggwanga lya Venezuela ne bagenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga eryo ne bakwata abadde dikiteeto omufuzi nakyemalira amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Bwe bato ne bamutwala era bamukutte ne mukyala we ne babatwala mu ggwanga lya America mu mbeera ey'ebyokwerinda okubeera nga bibadde waggulu nnyo. Ne bamutwala bwe batyo agende abeeko byannyonnyola ku ngeri gy'abadde afugamu bannansi nga balabiddwako emirundi mingi nnyo nga tebakkiriziganya na nfuga ye, wabula nga ye omukulu akalakata bukalakasi. Kakati wetwogerera embeera emubijjidde Nicolas Maduro wetwogerera ng'ali mu ggwanga lya America ali mu bukuumi obw'ekika ekya waggulu ng'eggwanga lino ligamba ateeka okubaako byannyonnyola nga tetunaba kubeera nga tumuta era aliko empingu ali mabega wa mitayimbwa ng'era omusibe omulala oba oliawo ng'abasibe babadde akwata mu ggwanga lyakulembera. Kati abantu babadde akwata kakati engeri gy'abadde abakwatamu naye gye bamukuttemu. Wuliriza. Ahead of the overnight strikes, the US had accused Maduro of running a narrow state and rigging the 2024 elections. Kekali kenkugambye nti nga tebannaba kumukwata basoose ne bamuvumirira era basoose ne bayisa ebiragiro oba ebiwandiike by'okumukumu nga bavumirira enfuga Nicolas Maduro gy'abadde akulemberamu eggwanga erya Venezuela. Era nga kigambibwa okuba nti n'akalulu ka 2024 akalulu ako Nicolas Maduro yali yakabba. Era nga bwe nkugambye Nicolas Maduro oluvannyuma lw'akalulu ako bannansi baalabwako nga bayiye ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo naddala mu kibuga Caracas eky'eggwanga erya Venezuela nga balaga obutali bumativu era nga bagamba nti akalulu omukulu akabbye kubambu yali talina yadde obusobozi okuwangula akalulu ako, kyokka ng'ate ye yali ng'agamba ng'akozesa akakiiko k'ebyokulonda. Nicolas Maduro ng'agamba nti akalulu yali asobolera ddala okubeera ng'akawangula era mu bikwekweto ebyenjawulo abantu 24,000 be baakwatibwa ne babuzibwawo mu kalulu ka 2024 mu ggwanga lya Venezuela. Kwawo abantu 25 bo batirwawo mu kwekalakaasa wakati mu kwekalakaasa era obunkenke bweyongera oluvannyuma lw'abamu ku basibe mu ggwanga erya Venezuela okutandika okwekalakaasa nga bagamba twagala tutebe kubanga twakwatibwa ku nsonga za byabufuzi. Omukulu amanyiddwa nga Maria Corina Machado ono ye yali asigaddewo nga resistinze enfuga ya Nicolas Maduro era nga gamba yetajja kukkiriza. Kakati omukyalo ono njagala okutegeeza nti yabaddenga Kyagulanyi wa saidi zeeyo mu ggwanga erya Venezuela. Kakati yabadde asigaddewo ng'eddoboozi ly'abantu wakati w'abantu n'abakulu abakulembera eggwanga erya Venezuela. Era bwe batuukidde okumukwata ng'omukulu oyo yagezaako okwogerayogerako era amawulire gagenza okuwandiika nga balaga nti ssaawa yonna singa abantu batwala ensonga serious embeera mu ggwanga lya Venezuela n'etambula ng'obuli awo baagibala yandibanga yajja okusikira omukulu abeere ng'atuula mu State House eno gye bawakankudde Nicolas Maduro. Omuntu ono gy'aba agenda okuba ng'atuula mu budde bwe bumu. Nicolas Maduro bw'atyo tannaba kubaako kyayogera kubanga already ono musibe asobola kubeerako kyayogera. Wetwogerera ali mu ggwanga lya America era ebigambo ebyo nga wobiwulidde njagala kukutegeeza Nicolas Maduro yani era enkolagana ye
n'abakulu mu buyinza bw'eggwanga erimu evaawa era ejja etya bino bye ngenda okuba nga nkuleetera wabula nga sinnabikuleetera njagala wano nkumikisingiremu ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagambye naddala bw'abadde ali sayidi eyo ng'abasajja tebannamubulookinga alina obubaka bw'awadde era ng'obubaka buno bwolekezza abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda ng'abategeeza ku kiki ekituuse ku munnaabwe amanyiddwa nga Nicholas Maduro. Mumanye kibaddewo 1.5 hours ago. Mumanye kibaddewo Venezuela waliyo dictator bamuyita Maduro buli wabalonda ng'akalulu akabba ng'awamba ng'akola ki Maduro bamugjeeko 1.5 hour ago. Oyo Maduro kyali wa Museveni abadde yewanisa abo bakyali nga manyayi naye ba president abakabi ba dictator banne Maduro kati awedde kati Museveni yaddako tugenda kujjako Museveni baboyi tugenda kumujjako. Kakati ebigambo ebyo si bya nsobi era nga bwe nkugambye era nga bw'obiwulidde abyogedde abadde kulaale emu mu bitundu byeyo gye yagenza okuba nga akampeininga abadde sayidi z'ebuduuda ne mu bitundu by'essironko gy'abadde agenze mu maaso n'okuba nga ate akuba laale olunaku olwaleero wabaddewo embeera y'okwagala okumuziyiza okumubulookinga okugenda kubanga laale ebadde ewedde nga bw'omanyi babadde bamuteerawo road blocks ez'enjawulo n'emisanvu okulaba nga tatuuka wabula abadde amaliriza okubeera ng'ayogera era ng'ayolekera mu kifo gy'agenda okuba ng'awummulira. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye basanze road block ng'abakulu bagezezaako okwagala obbabulookinga obutamukkiriza kutuuka obaolyawo gy'agenda mu maaso nakubanga asula awummulira asobole okuba nga yeeyongerayo mu bitundu ebirala nga bw'omanyi olunaku olw'enkya program bw'enaaba. Kati njagala nsooke nkulaga embeera nga bw'ebadde oluvannyuma lw'okwogera ebigambo biri ebyowulidde mu katambi embeera ezzeeko kansooke nkulaga akatambi kano olabe butya bwe bibadde then oluvannyuma ngenda kukuleetera embeera nga bwebadde abasajja balabiddwako nga bafuna orders okuva ku ssimu naye okuva mu bantu abatannategeerekeka. Jauh babadde bageza buka da memori kagende
Linda Koba, what time? Let's go. We move. Come on. Yes, kati tolina kwewuunya lwaki ebintu ebyo bibadde bwe bityo era lwaki oba olwawo wabaddewo obusungu obukozeseddwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ava wabadde akubyeraale ng'agenda gyagenda okuba ng'awummulira. Kinajjukirwa mu mwaka gwali gwa 2023 okulaga oba okwongera okukakasa nti enkolagana ebaddewo oba enkolagana weeri wakati w'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda n'obukulembeze bw'eggwanga erya Venezuela obugambibwa okuba nti bwa dictatorship era mu ggwanga erya Venezuela nga bw'obirabye nga bwe bibadde era nga ne His Excellency bw'abyogedde agezaako okulaga butya ensonga zino bwe zibadde nga zikwatagana oba oliawo lwaki bannayuganda balina okubeera alert n'okumanya biki ebigenda mu maaso naddala mu mawanga ago. Bakutte amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro bamaze okubeera nga bamukwata era bwe twogerera ali mabega wa mitayimbwa mu ggwanga lya Amerika. Kakati ensonga lwaki oba oliawo obusungu bukozeseddwa amawulire gano gaafuluma waliwo ekiwandiiko wano kyafulumira ku mukutu official website eya Ministry evunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga munda mu ggwanga erya Uganda, Ministry of Foreign Affairs mu ggwanga erya Uganda nga 11 omwezi ogwokusatu 2023 lwali lunaku lwa kutaano nga bakakasa nti President Museveni meets Venezuela envoy era nga mu mawulire gano tulaba mu kiwandiiko kino nga Museveni yali yeebaza omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela ono eyakwatiddwa amanyiddwa nga Nicolas Maduro okumusindikira abakungu bano oba ba envoys okubeera nga bajja mu ggwanga erya Uganda mbu banyweze enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Venezuela. Olwaleero Venezuela gye tutegedde nti omukulu akwatiddwa era nga bamulanga kubeera dictator. Kakati enkolagana yaliwo era teyeegaaniddwa. Kakati yemu ku nsonga lwaki oba oliawo Bobi Wine ensonga eno agitaddeyo n'ategeeza bannayuganda nti dictator abadde akulembera oba abadde afuga eggwanga erya Venezuela bw'ati atwaliddwa. Kati wulira ki ekyali mu nsisinkano eno. Amawulire gano gaawandiikibwa kugambye zaali ennaku z'omwezi 11 mwezi gwa kusatu 2023. General Yoweri Kaguta Museveni yesterday 2nd November 2023 met and held discussions with the Venezuelan envoys at State Lodge in Nakasero. General Yoweri Kaguta Museveni yasisinkana abakungu abali bavudde mu ggwanga lya Venezuela era nga basindikiddwa omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro ono wetwogerera amaze okubeera nga akwatibwa. Kakati mu bana abakulu be baani? Mu bakungu bano mwalimu amanyiddwa nga His Excellency Ivan Gil Pinto ono nga yali akolanga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga era mu kye bayita Minister of People's Power for Foreign Affairs ow'eggwanga erya Venezuela. Mu bakungu bano era kwaliko omukulu amanyiddwa nga Honorable Yuri Pimentel Maura ono nga yali Vice Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ng'avunaanyizibwa ku nsonga za Africa. Mu office eya Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya Venezuela mwalimu omukungu avunaanyizibwa ku nsonga za Africa era nga yoyo omukulu amanyiddwa nga Yuri Pimentel Maura oyo naye yaliko kwaba abajja mu ggwanga erya Uganda era nga mu mawulire gano gennyini oba mu katambi kano oba mu kiwandiiko kino ekyawandiikibwa abakungu abo boolaba beebo mu kifaananyi ekyo.
Kigambibwa nti mu meeting eno General Yoweri Kaguta Museveni yawulirwa nga yeebaza era ng'ayaniriza abakungu bano abaali bavudde mu ggwanga lya Venezuela. Teyakoma kubaaniriza bwaniriza, wabula yagenda maaso n'okwebaza akulembera eggwanga lya Venezuela dikiteeta amanyiddwa nga Nicolas Maduro mbu okumusindikira abakungu ab'ekitiibwa ennyo abaali bavudde mu ggwanga lya Venezuela, nti era eggwanga lino lyali liguddewo enkolagana mu butongole wakati waalyo mu bukulembeze mu ggwanga lya Venezuela n'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda, mbu baali batandise okukolawo enkolagana etabaddeewo era etali ya bulijjo. Ati nga kigambibwa nti General Yoweri Kaguta Museveni yali yeebaza era yatuma abakulu bano n'abagamba nti mwebale nnyo okuleetawo kontakiti eno oba enkwatagana wakati w'eggwanga lya Uganda obukulembeze bwaffe wamu n'obukulembeze mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Venezuela obukulemberwa omukulu amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Kati wetwogerera amaze okubeera ng'akwatibwa era ng'ali mabega wa mitayimbwa mu ggwanga erya America, bw'atyo gy'agenda maaso n'okubanga agenda kubaako byannyonnyola